n'emiramwa egy'enjawulo egirangirira n'okukyusa obulamu bw'abakyala. Kati olwaleero tukuleetedde obuvo n'obuddo olw'olunaku lw'abakyala luno olukuzibwa olwaleero. Ogwokutaano omwaka 1908 mu Amerika mu ssaza lya Chicago gwe mulundi ogwasooka abakyala okwegattira awamu nga basaba obwenkanya mu by'obufuzi n'ebyenfuna ebyali bijjuddemu abasajja. Endowooza zino zaagendera ddala mu maaso era mu mwaka ogwaddako mu kibuga kya New York abakyala nabo baakumba ku nguudo nga basaba obwenkanya n'okukyusa embeera zaabwe. Mu mwezi gw'omunaana 1910 abakyala abagirimaani okwali Louise Sitsi ne Clara Zitskin baasaba okuteekawo olunaku lw'abakyala mu nsi yonna okusobola okuleetawo omwenkanonkano gw'abakyala n'abaami. Ate mu 1911 nga 18 omwezi ogwokusatu olunaku lw'abakyala luno lwatongozebwa omulundi ogwasooka, wabula ssematalo yasaasaanira ensi yonna mu 1914. Abakyala bangi beetaba mu lutalo luno ne bongera okulaga ensi nti bankizo nnyo era basobola okulwana ng'abasajja. Bino byagoberera okwekalakasa kw'abakyala mu ggwanga lya Russia nga 8 omwezi ogwokusatu 1917. Era olunaku luno lwatongozebwa si mu Russia mokka wabula n'ensi yonna. Wadde nga olunaku luno lwatandikibwawo n'okwekalakasa kw'abakyala, ensi yonna yasalawo erukuze ng'esinzira ku kujaguza abakyala ab'omuntu wa wansi abakola ebintu eby'obuvumu okulaba nga bagenda mu maaso. Kati olunaku luno lukuzibwa buli mwaka nga 8 omwezi ogwokusatu era ensi yonna erukuza okutumbula embeera z'abakyala nga bakozesa emiramwa egy'enjawulo. Louis Kironde, BBS Terefayina, gy'otobadde. Nga